Bano be bamu ku beetabi mu lusisya lw'ebyobulamu ku ssomero lya Mengo SS nga lwetabiddwako n'abamu ku baaliko emmunyenye y'omupiira mu ttiimu ya Uganda Cranes. Mu lusisya lw'ebyobulamu luno abantu basoose kusomesebwa akalungi akali mu kugaba omusaayi kubanga abantu bangi tebatera kujjumbira kugaba musaayi so nga tewali kkolero lya musaayi era abantu bennyini be bayambagana. Ssaalongo Saulo Kizito nga yaliko omuzannyi mu ttiimu ya Uganda Cranes eyazannya fayinolo n'eggwanga lya Ghana mu mwaka gwa 1978 mu mpaka za AFCON ez'akamalirizo. Ono agamba nti bangi ku bannaabwe be bazannya nabo bali ku ndiri olw'endwadde ez'enjawulo. Ne tugamba nti akatukolereze kampu eno tuyite abantu baffe abanaasobola bajje balabe endwadde zaabwe zitusobola okujja abaana batuwadde eddagala nga Rotary Club banini minisolweze baana batuwadde ebyuma baana bituwadde babakebere balabe obulwadde bwabwe. Ono wabula alaze obwennyamivu olwa gavumenti okwesuulirayo gwa Naggamba ku bantu abawanika bbendera ya Uganda era nti olusisya lw'ebyobulamu luno lubayambye nnyo okufuna obujjanjabi. FFI egamba nti abantu bano mutandike kutuva liwinga tumaze omupiira naye tufaanana tutya tosobola kuŋŋamba nti omusululu amaze okusoma obwayingini obwa dokita n'asamba omupiira n'akuggusa kati omupiira gw'ennaku zino gwa ssente ayinza ogenda mu Liverpool n'agusamba ne gugwa naye nga dokita. Abamu betwogeddeko nabo okubadde Paulo Ouma, Hussein Matovu, Richard Mugalu n'abalala nga nabo baazannyirako Uganda Cranes bagamba kino kibayambye nnyo okumanya we bayimiridde mu byobulamu. Balowooza nti gundi yali mu nsi gundi ali mu nsi gundi luwisa olusi ne babaleeta naye olusi eri atudde katebe naye bano omwana abadde asaabika ku lunaku oba buli nga agusaba mulungi okuyingira national team wali ova wala twandikira mu interdistrict emusamba interregions ebyo byonna byali bikuwa exposure n'okubeera nti omusambi ofuna obugumu. Omu ku basawo abakulembeddemu enteekateeka eno Harriet Mudana akubiriza abantu okwekebeza endwadde bamanye we bayimiridde n'okujjumbira ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okwekuuma n'okwetangira endwadde enkambwe. Sooka weekebeze olabe kiki ogenda okwejjanjaba. Okwekebeza kutuyamba okulaba nti tutangira endwadde ezandibadde advanced okufuna kye tuyita advanced diseases. Kuba weekebeza mu budde ekyandifuuse ekizibu tekifuuka tuba tugenda kikwata nga kikyali. Olusisya lw'ebyobulamu luno lutegekeddwa banna Rotary Club ya Kampala Wandegeya ssaako amalwaliro ag'enjawulo era ng'abantu bangi bafunye obujjanjabi n'okwekebeza endwadde ez'enjawulo. Abantu abayimiridde mu kintu